yakatandise bw'atyo olwaleero nga bagamba 20 years Charlie Fox be bakakutuusizaako Positive Video Juniors Production Mq's Digital Studios 20 years Charlie Fox a News Corporation Company wabula tebazebuka nga bagamba n'aba WWE Studios nabo begassewamu olwaleero kwanjula kwa sinema Colombia is the world's agamati Colombia yemu ku nsi ez'okubiri ezigezaako okufuna obuyambi bw'amagye okuva mu America $1 billion era nga kigambibwa nti America spendinga almost $1 billion buli mwaka ng'egezaako otendeka basoja ba Colombia mpozi n'ogezaako bawa ebisi era nga kigambibwa waliwo abalwanyi abandi badde nga abayiikira ba Colombia abakazibwako FARC oba FAUC. Their tactics include bombing. Iranga kigambibwa tactics zabo zibakozesa okugezaako okutta abantu mulimu ebintu ebikozesebwa nga mota okuwamba okulya ez'obulazamanya n'ebisigadde nga bw'omanyi. American soldiers are frequently deployed. Kigambibwa nti basoja ba America bagenze maaso n'okuteebebwa mu bifo bya Colombia okugezaako okwewala ebintu nga bino. Era nga kigambibwa n'America yateekawo reward ya miliyoni 7 singa waba waleeta information esobola okukulembezaamu omuntu yenna okwata omukulembere w'aba FARC. The Colombian people frequently take to the streets to wabula kabaka agamba brutal methods. Nti abantu ba Colombia batandise okugezaako okujjula ku nguudo nga kye bakola kwekalakaasa olw'ebikolwa bino ebikyamu ebyabasajja ba FARC bye bagenda maaso n'okukola kubanga bangi bakyunyizibwa. Era ng'agamba nti okutambuzibwa kw'enjaga engeri gye kujjudde eyo mu Colombia kigambibwa kino kireetedde abayekera okubanga bafuna ebisi eby'ekika ekyawaggulu n'ogezaako spendinga ssente mu bintu bingi nnyo ebikozesebwa okulwanisa. Waliwo nnyonnyola ku kikwagana ne Colombia kayina omukasi ako yakujjayo ne bakuza erudda njagala olabe twolekedde kayitibwa behind enemy lines ku luno twolekedde Colombia. We are moving on Lago. Anti banaye tutandika okugezaako otambula tageti yineze waliwo abasudde enkesi bali ka stake out balina gwe batambulizaako amaaso buli wadda Dodi kyava muteekako ekitangawaaza anti wuno omulengera Bravo, what is your count? gwomubalira bbanga kyotuuka eyo kiyinza otwala kwegamba eddakiika nga 5 n'obutasukkawo. Okay. Kabaka yuno asembera waliwo abatumba buse baba mutambulirako tetumanyi bakulira kitongole ki nagambye kwanjula kwa sinema bano kwe kutandika otambulira waggulu pembeni njagala olabe Rodi ino yetafu ayasembera busembezi. I got him. But if I engage now, this thing blows wide. You know muyina. No choice, Charlie. Move for intercept. Yamugamba tewali kyakusalawo Charlie. Kwate kubogezeko kumuvinga tu intercepting. Okay. Kabaka bwatuuka wano. Charlie abort. Abort the mission. Kuli yamugambirawo abort nga tomulumba. Wakyaliwo kyakola. First rule of engagement. Always know your target. Bagamba nti amateeka g'okwenyigiramu etteeka erisooka rules of engagement. Always know your target kwegamba akasira konagezaako okumanya ekyo ky'oba oluubirira okitegedde nti butereevu n'akwate kubo n'abako wayingira gwe badde baagala okukwata kati balina osooka otaayiza njagala wekkaanye ono najja pembeni kabaka yuno ayingidde munda baamutaayiza dda kyava sooka ajjako buwaani ba surprise kakaino bano bonna bacapiiri be bali mu magye ga navesiro aga US badde baagala mukolako ka surprise leero birthday ye katonda watu bacapiiri bonna bwe bali njagala olabe bamuleetedde ne bumaama kano kyavaako etika paka mu bbanga kyekyo waffe nga bagamba ayitibwa Lieutenant Sean McLean ayagala America abakazi bamwagala ali naye abaagala. Lieutenant Sean McLean wa Navesiro ono ayitibwa Master Chief Carter Holt kabaka amazaalibwa amasufu eyitibwa Team 7 ya Navesiro
baana balina okujaguza olunaku lwo lw'amazaalibwa. Kaali kaseera kasanyu njagala olabe. Engulika ekwajja. Ono bamuyita Pity Officer Greg Armstrong. Ayagala Yesu ng'ogasseko ne Calvary. Wabula Pity Officer Steve Gaines. Kano kasolo kamusomesa. Paka kaseera kayite mabega mbu yaditonatinga iPod ye. Ono ayitibwa Chief Pity Officer Kevin Derricks. Asobola okutanga akozeseza 9V battery. Wekanye. Baleeta keeki kwe kugiteeka erudda. Kumanyanga bano batumbavu abawedde emirimu. Basooka ne bayimba. Ono ku keeki yakoleddeko kojja mu kifo ky'okuleetako obubiriti ye yateekako obuteesi kojja ate baleeta fire extinguisher okuzikiza. Kale keeki tejja kuliika. Abanaye mukakane. Kirungi kasita waliwo ebyokunywa ne bajja batosiige n'ebyokunywa. Oli omutumbaavu sebo ye mu kifo ky'okuteekako kandu yataddeko kojja. Ono yabagamba nti element ya surprise mu surveilling temulina gezaako kwega mulina okwewalanga ebisikirize. Kino bwedda kiri waggulu kumbe ye alaba ekisikirize kyakyo. Kakayo twavayo ne bakusa ebbali Maserengeta ga America nga bagamba Bogota, Colombia gye tuuse ku mulundi guno. Juyira batunyonyole ku kikwagano ne Colombia era nga batugambye nti America kumpi buli mwaka eteekamu biliyoni nnambirira eya dola mu kikwagano abajasi ba Colombia pozi kugasseko n'ebisi bye babakwasa ogezaako okwewala abayekera bayitibwa bafak. Lengera waliwo kabaka asimba mu kaseera ako kyava gyeruda yasooka n'abuuza kano kagula meka bamugambirawo lwenda. Alina omukazi ngugasseko n'omwana omuto omulenzi katoba akawa kafuwemuko lodi alengera bali mu bulamu obweyagaza obulamu obw'essanyu kamala kyebava bayitawo oba osanga libeera orchestra nga jjajjawo omusajja kuno nedda oyo omwana ajja kuba omuzanyi wa ddiba ajja kuwangula ne championships eza world cup. Ekyo kirooto kyo anti lwakubandikisaawe nze yasooka n'omugulira eddiba okitegeera bajje bali we batunda emisooli kyava amusimba kasooli kagani omuto yatandika otambuza amaaso kyava akwate kuba avuddewo anti kakani mukazi kwe kwate kuba agenda ayita omulenzi gyali ye lwodi yasigala eno emabega babali bali waliwo ka USA boot company baba bagenda dabakojja bwe baluka waliwo kojja namuzise yali eteereddwa mu US boot company wabula yabaluka katonda yakubira mu radius kwe gafuti nga 8 okukakana mukazi watu yasima tukango gaseko n'omwana musatu family yaggwawo. Akasira katukanga kakuziika kageno musatu bambi yali musajja wa amaanyi mu magye ga Colombia bwe batyo bayisawo mayiti tiri kisinga kwasha nnaku kufiirwa abantu babiri boshinga kwagala kusya katonda lunaku lwe lumu yafiirwa omutabani ng'ogasseko n'omukazi babeetekane babaleete ebbali lengera Father yatandika okugezaako kubanga asaba musatu kyamuweddeko dda niwankubadde soja mubaamu ebintu boyo ebisobola okukuleetera amaziga. Waliwo jene yajja n'amugamba nti munnaayi bano abatumbavu bafa kwenze kakasa tugenda gezaako basikula bajja kusasulira kyonna kiweetaaga gezaako okumpita tofa tobaamu kutya nti kale general yamugambye nti bano abatumbavu bajja kusasula ku ekyo kye bakoze. Musatu yakwata ebbali mu nsingo keno mu nsingo yayinamu necklace yandibadde ng'eya family yasalawo agezeko giteeka ku mayiti ya family ye yesooka n'okuyiwako ettaka eryasooka kwe kwandibadde ng'okusiibula njagala olabe nagambye tuli kwanjulwa kwa sinema
twavayo nga bagamba US Naval Base Colorado California gye tusenateera. Lieutenant yasembera. Still got you at the desk, Commander. Fastest way to kill a seal, give him some pencils to push. Mu butuufu okwagala okutta navesiru yenna gwe muteeke ku mmeeza abeeko peso z'akozesa. Bo baagala ntalo This prison cell. gyantufulumeka prison cell kano okubeera mu yafeesi ebeera nga komera gyali. Specifically, the FARC. Kiki omanyi ku kikolana ne Colombia, specifically FARC, Most powerful abayeekera baayo communist guerrilla force. bangambye communist group ekyasize okubeera ey'amaanyi Half the country, era nga kigambibwa the Colombian government. nti bamaze emyaka 50 bagezaako okulwanisa Colombian government era ng'ensi bagiriddeko waafu. Kill about 3,000 Colombians a year. Era nga kigambibwa nti ebikolwa bya FARC bigezezaako okutta at least abakolombia 13 buli mwaka. That money, Kino kyabadde kikolwa kyabwe 3 bags. Exactly. So what's the option? era nga njaga yegezaako bawa ssente. Strictly recall. Ono yamugamba nti kati operation egenda kubeera ki? In the deep jungle outside of Kono Limon, mugenda ku Likoni 50 clicks south of Bogota. kali yajja agezeeko biyitiramu banne yabalengesa ebbali abakabinja ka 7. This, yesterday, Kino kyatuuseewo jjo we tripled the under roof capacity. era nga gamba mbutuufu kino kyagezezaako For a long way. okutripolinga ekyo ekibadde kibeerawo akaseera kaliko n'akayise emabega. Exactly. Our job is to Mulimu find gwaffe bitch. kwate ekkubo genda kwekkaanya kye kyokka Something major's going down tomorrow morning. era nga gamba tugenda kwate ekkubo gezaako kugendayo kubanga waliwo ekyettabwe ekigenda okubaayo. Get it all on tape. You said Lindako tomorrow morning? olinga agambye ekyakumakya And this up in the daylight. kino tugenda kikola misana olwaleero. Some rays, LT, but we're way outside the lines. Simanyi na kumanya bwe kinaabeera They went bwe mubatandise dde okweraliikirira. up, not after. Questions? Yeah. Waliwo abuuza What about the Colombians? ate basojja ba Colombia banaatwegattako. Negative. Ekyo tekigenda kubaawo. Get too many hooks in with the National Army. Abafaaka balina abakesi bangi mu magye ga Colombia abeetaaga ku busente kwegamba yinza okugezaako okulabula essaawa yonna ne batuttisa. Yari. Kyo tugenda kikola ku lwaffeffeka egenda kubeera gostre watch kwegamba bagenda kwekkaanya bwekkaanya reconnaissance gye bagenda okukola kuba bifaananyi nakudda. Yeah. Yes. Aha. Sir, given the extreme sense, Okusinziira ku sensitivity ya mission gye batuwadde to respectfully inform you that you are now much mu buyinza bwange ezikirizibwa ogezaako kugamba to nti mu butuufu okaddiye tosobola tukulembera ku mission ng'eno. My ancient memory recalls mbw'alina obwongo bukadde thing about obukadde bwange almost bundeetera okugezaako okujjukira nti misioni zonna ze tugenzeeko mbadde nkutaasa enfunda eziwera a half a dozen bar fights. nkujje ne mu mabaala ng'olwana kituufu. back 24/7, huh? Ani agezaako okulabira 24/7? Life. Ani akutaasa ggwe That'd be you. anti era ggwe You damn Skippy. zewe kibadde kimujereka mbwakaddiye alina obujogoli buli ancient bukaddo kamala bakwatirawo ebyabwe bwetyo nyonyi yasimbula ekwate kuba okweyongerayo wabula babagambye bagenda kukiyitibwa gostre watch oba siki reconnaissance baali babaddeko basojja musobola okukitegeera. Says that it might be a meet between FARC and Colombian sympathizers. ono yatandika ogezaako banyonnyola Clicks east. masekati ba faka ng'ogasseko ne bamilitary colombians You need it. wayinza okubeerawo basympathizer Just some here. kwegamba kye banditutte ng'abantu abatalina musango Every year we pump $500 million of military aid into their region. era ng'agamba Still coming. amagye ga Colombia bagateekamu sente ekuyanja kumpe buli mwaka. Jwira batugambye mu ntandikwa amagye ga Colombia America eteekayo $1 billion every year. Buli mwaka bateekamu $1 billion. Ogezaako okutendeka basoja pozi kugasseko no bawe ebikozesebwa Central Colombia airspace. Just a go. Stay on your triggers. Yabagamba beetegeke naatera ogezaako basimbula bayingire baabana baasooka ne bawaga mu kuwaga bakabaka ne besetinga bwetyo yaggulawo green light yeraze bwe batyo ne bakwateko bayitewo ne basooka bakkirira. Kano kabinja bakeesigamu na vesiru siru 7 team 7 kulembeddwamu Shioni bayitawo wekanye baagala kesa kumanya abafaka kati kiki bapulaninga. Kaino batuuse mu kafo akamu
ne basooka bavaayo Baamerika naye nga kyo tebakiyitiddemu gavumenti ya Colombia kino baseze bagezeko kikolanga bo Abamerika ne basooka bateeka ebikozesebwa byabwe ebirala baze n'embwasi just in case mwegendereze zino zi video packs nasayiningidde esebo bwe muzono namwe munaamanya video packs zategeeza video packs ne bayiwako kiwedde ne kino kiwedde bamaze okuyiwako zino ziba zikonekitinga paka waggulu ku satellite ne ziroka kisindika commanding yandibadde nga commanding base bakama baabwe abasinga bwe bali twakwate kuba okudde ebbali nga bagamba option center San Jose del Grevia Colombia gye tuzze kano yegenda okubeera operation center. Yes, sir. Kabaka yasembera. Hi, Commander. Chi commander. Like what we did with the place? Akafu akagadde ngeri gye twakatereezaamu Me? ya radio station kono ze kinkolera. U.S. Embassy liaison. Bampita Nicole Jennings U.S. Embassy liaison. Your boys better stay invisible. Balina okugezako okusiga nga bali invisible. That this is an authorized operation on their soil. Njagala mukimanye eno operation teyabadde authorized ku ttaka lya Colombia. Singa bakola ensobi wajja kubaawo obuzibu. Unagamba tebafunye erinnya. He's been bought by the FARC. Waliwo kabaka ayitibwa Carlos nti bafaka bye bamukozesa. He's in Bogota. Yateeka kojja mu Bogota. Codename, Ayina ne Handra. Potakilo. Ayitibwa Potakira. Waliwo ayitibwa Carlos Riviera. Kigambibwa yateeka kojja eri gye twalabye baluka mu Bogota. Bano basembedde. Ninga nakyala liaison wa US Embassy ayitibwa Nicole Jennings abagambye nti balina okusiga nga bali invisible kubanga kati eno operation authorized ku ttaka lya Colombia. Singa wajjawo obuzibu taiti zonna zibadde bagezako gata ne Colombia zijja vaamu obuzibu kale balina kikola na bwegendereza ne bajja baabo balina gadgets ezikozesebwa zonna eza buli kala eza high tech. Nothing glowing. Switching to spectrum. Yayiwako spectra esobola okumanya wabeera obuzibu waayi tulina ketwekanyiza tusooke tugende empola okakasa ati butereevu kyava asongerayo mukama we buli kimu bakikola kasirise baze kusikana Revolutionary Armed Forces abayekera ba Colombia abayitibwa ba FARC FARC. Ensi badde bagishujjo nya kati okumala emyaka 50 era nga kigambibwa bajawuzaamu kati government efugako waafu nabo bafugako waafu bagenze okwekanya okola statistics nga kigambibwa seba abafaaka buli mwaka atlisi baba basi abantu 13 aba Colombia. Tebereza America tyovola bayateekawo milioni 7 eza dola oyo alisobola okugezaako okuleta information ebakulembera mu paka eri omukulembeze wa FARC. Wano waliwo kakojja magnetic A212 naye nkadde najaji disaminge magnetic A212 ebalula nkola ya Russia. Mazoka jjako mazoka jjako kati ndowooza tugende. Bano balengera buli kimu kyonna bwe kitambula eno ku operation center ne batandika okuyingira munda. Bana nisogezaako okuyingira ewakulu satellite zatandika okwekyanga sigina etandise okuba nga evaako. Working on it, sir. Trying to get another bird. Find someone. Tugenda gezaako tteeka ku bad end oba ku satellite endala
eri satellite sebo yekyanzi kati bakyasobola kufuna information wadde audio wadde video kuva ku basoja abali eno bano bwe batuuka pembeni balina osooka okulozinga wano eno wano bwe baviiriddeko kati balina okukwata ekkuba okuyingira munda laba nasooka aliteeka kyemba banange njagala mukimanyi katufuse emizimu mu jjangu eno ffe tuli kulembeera kwegamba ekibira ffe tukikutte ffe tulina okululumiramu sebo beeyita mizimu ne basooka bayingira munda baabo bali bataano butaano ne mukanange oyinza okozaawo kusindikidde bataliyani nambirira tema unasooka settinga yakakana yajjayo ka map njagala overwatch agezeko okubeera ku 5 kwegamba alina okuketera ewala yaba yasindikiddwayo dda tuteme bintu byakozesa bubushayini kwe kutandika okulinyalinya bashebera paka eruda laba ono bwagikute ono yagenda okubeera ku overwatch yaba aketera wala yababulira embeera bwe beyimiridde mu kaalo n'asooka ategeka omudumu n'ayiwako bano batuuse ku kisengenge najjo ayiweko spectrum is on and recording. spectrum njitaddeko etandise okurekodinga bano batuuse erudda busoja bwaliyo ono yabagamba nti singa tugezaako okukwata ebyetaagisa tubiteeka ku tepu ne tuddayo mbwangu ddala abasinga ngenda bagulira ebyokunywa ono yamubuuza akalo kayimiridde katya najja amusomere taddeko EM No infrared trip lines. tebalina infrared trip lines Going to thermal. ngenda teekako thermal They've got 25 sparks inside. munda mulimu abantu nga 25 All the guards have 2 ways. baagazi balina buredio bwa tuwe kiwedde oluggi ndugudde kono tuyingire banange tugende ekibalese gezaako kuba kabeesi kampu kano kubanga bakimanyi kafaka baagala kakuba bifaananyi nakubisindikira bakama baabwe kyebabagambye kyebalina okukola wabula embwasi bazirese just in case tinga embeera eyononeka ono abasomera buli kimu kyona bwe kiba kiyimiridde mulaba ali ku sayidi ki akutte sayidi ki n'ebisigadde byonna yali ku overwatch Stingray Echo, hold your position. Bogey and truck. weegendereze togenda nnyo waliwo akwateko bufuluma eggaali Stingray Echo, watch your 6. wekanye tebakuyiira amugambye watch your 6 waliwo splashinga ono nakapima munywanyi waabwe ali wasi waneno kabaka bwamala okojowa n'atambula kerege kusa amaaso okwekanya obulungi waliwo ekyamwewunyisa obusajja bwambadde fatigiza Colombia kwegamba ebikosebwa bye bulina byonna bya Colombia uniform ng'ogasseko n'ebisi ono yagambirawo amagye ga Colombia galabika gali compromised ne bayingira yasooka n'atuukira eno baze kwekanya obusajja bulina bikosebwa ki ngera otuuka eno waliyo byakulya Tango Niner, I'm looking at MREs. Great for waging war in your stomach. eno waliyo bintu bikwegamba bintu byakuteeka mu lubuto tiwali nnyo kyamaanyi onaasimbira paka erudda noono n'asalira wano eno Fox Shoulder Tango 1. Something feels off about all this. waliwo ekitali kituufu ku nsonga eno etuleese You got 25 spark hits, fairly clustered. 25 bo bakyali mu kizimbe noono najja
kiriya gyasooka yekkanye kiri mu kizimbe. Yo no soy de esos. Waliwo kabaka ayogera generali agamba tulina okugezaako okukomekkereza violence, tulina okukomekkereza obusi obugenda maaso. FARC and the Colombian army. Para nuestro pequeño kale ekisinga okwewunyisa waliyo amagye ga Colombia ng'ogasseko n'agaba FARC, histórico. which means balinga abali ku pestrokes, balinga abagala otegeragana. 3 books, boys. $3,000 colombianos mueren cada año. Tango 6. Tango 6. So, diesel, maybe eno waliyo tanka za dizero months. galani eziwererako nno ddala. Aquí el objeto de nosotros tiene que ser obvio que estamos todos aquí. El objeto de nosotros es lograr la paz. Unagamba tulina okugezaako okukomekkereza ebyokulwana kubanga tuyinza okulwana mpaka olunaku lw'enkomekkerero. Y la guerra. Kaakayina obuzibu nga bunajja waliwo abazze, waliwo abayingiddewo basojja abalala, oli ali kuova waaki abalengedde ne basooka basonga bano bakyayogera. Waliwo obusajja obuzze bwambadde grey ne black. Wayi waliwo obusajja obuzze bwetikisa ebisi by'amaanyi, muveeyo ng'obudde bukyali. Bano bawaga bamaze otuuka ku nzikiriziganya. Busajja bwayingirawo buyingizi nga busekula byasi. Ndaba ekiri wano tibategedde busekushewa oba buvuddewa, buluyingidde buyingizi butandise kusekula byasi ne basooka bafumita bano bullet. Magye ga Colombia ngo gasseko n'agaabayekera maama nyabo. Ono kyava abaga musooke mulindeko. Laba kye bakoze amagye ga Colombia n'obuyekera nabwo bwonna babukubidde wamu. Waliwo eyagguka yajja asembera, ye mutaka ono yagamba mugere mugezeko okukwata Abamerika mubatte musekiwalinga perimiters. Kigendo bali bakimanyi nti n'Abamerika mu katundu wano we bali, wabula ani yaleese olugambo. Tufudde ekiri ebweru embwa zisumuludde ebyasi. Ono ali kuva wa kyabukola kuba kimu kimu. Balina kwessa bwangu wabula obusajja bujjudde era bwetolodde. Road's clear. Wait. Wewe Kevin, watch your back. ekyasi kifuse ekyasi guruneti ne basooka balya kavu eyo nebalula wawawa. Obusajja sebo bulina ebisi by'amaanyi. Kalina omusaatu ali kuva waki bamulumbi yafumita kano n'akasha kumba akalala kaze kuba muna wakikyasi nako n'akalya bullet. Banaye ova waki naye ali mu fire naye bamusekudde okugulu kasekula ebyasi waliwo yamufumita bullet musaatu bamusekudde ekyasi. Wabula eno kamera ekyali kodinga kakaino bano basiranye bali masekati awo lwansonga abadde kuva wachi ababulira mu kibu kyonna bwe kigenda takyababuulira kali buli omu yeefaako yekana yeka. Ono bakubye mugu musatu n'agwerudda ludi alegera shwana n'asituka yamushabakke wansi akasajja kamufubito byasi mu kifuba yayita buyisa agudde katonda watu kyava abanga awanika omukono wa musaatu obulamu bugenda lengera yagezaako muyita naye nga wa kyava ajjula n'asooka abakuba tuki kalino basigadde basatu kuli kayitibwa Kevin. Tutandike
munawe bamusikashikako obusajja buweze ono yasaba falling back. Tugende kaanyo besoze ekibira abakyasima tusebo besoze ekibira. Omusajja takyase ono bannange munafwe munabwe takyasobola kusa bulamu tebuli bulungi. Tugende. Who are these assholes? Yibano bakatofali bwe baani teri abamanyi. Overwatch, come in. Overwatch yogera. You copy? What's this last? Taking fire. Ani yasembe yogesako mulya kono yabadde akuba byasi oyo nalabika teyasimatuse babuuza Overwatch apiri waabwe yabadde waggulu nga yekaanya ono yagambye walabika tasimatuse kati. Tugende. Ne bayingira munda. Mbeera efuuse ezike kakayina entambula yaabwe yina esobola okuwajja no ku speed basembera kumba obusajja butayiza ne bufulumayo mukakana nekisoka kisumulula embuzi maama nyabu kana akasekude akaato bakateekako kojja gayo bakyayatu kiba kuva wano banaye tusoke tudde mabega mu jjango yabagambirawo badde mabega mu jjango olunasooka asumulula wawawa. Tugende. Nunu nasumulula tufudde basajja atu babajiza munda ono bakubye oyashigala mabega. Ekyo si kiru tosobola kuddayo. Tusooke tugende. Busajja bufuse kya tugende bugenzi ne busonga bulire embwashi lala. Basajja batu basooka ne badda munda. Ono akyali mulamu. Tumugyeko ebikosebwa bye tumutwale ng'omusibe. Abashikadde mugende mugobero lya ddushe anti kale bano bo bagwambadde bwambazi basimatuse kati no bali babiri boka banawe babiri bafudde omu bamutute ng'omuwambi. Goddamn setup, man. Katonda watugudde mu setup. Skills. Obusajja bulina skills. Colombian Special Forces. Obosanga Colombian Special Forces. Waliwo abayitibwa bafuwa. Afuwa. Bro. Colombian Special Forces. Kyokka tekigambibwa nti Abamerika be babatendeka Green Beret z'Abamerika zezabatendeka. Waliwo obujja. Ne basooka banoonya we bali akanvaali kwe kusooka ne basirikirya okumala ebbanga. Buno bujja busaatuka buyiga. Kasemba yako tokale kagenda mbukali. Sande mashavu musatu teyashimatuka ye bamulirako wano ne basika mayite bagiteeke mabega. Tusooke tumugyeko communication nti kale byempuliziganya balina okuliza n'okumanya komanda waabwe gyabusindika boogera. Okimanyi nti Kevin akyassa obusajja bw'omukutte kiki olowooza? Tulina ogenda okima boyi waffe owulidde? Eyo si standard operating procedure naye tugendagendayo nalo. Amugambe tulina okima boyi waffe ono n'amugamba nti muna eyo si standard operating procedure kwegamba si byemu ku bye bajjiddeko ekyo tebalina kikola nimwe tebasobola kuleka boyi waabwe mabega. Ye Kevin akwatiddwa akyali mulamu. Soka wekanye kamera n'engeri gy'ebikuttemu otyo. Ono yagamba nti kisi kirungi ddala kiro kye tubadde twagala. Bano bateese okujja nga bakimanyi nti Abamerika bagenda kubaawo kwegamba base beetegefu. Abamerika bagudde bugwi mu setup.
agamba nti basiwuzi babadde balungi ekyo kyomba wa credit wabula mugere musikane ba gringos abaje baddushe n'agamba bano abantu abali maserengeta ga Amerika abazungu babayita ba gringos. Get 2 jeeps, 1 truck. Balina jipu BM Front in the Hummer. sebe ekitumbavu kitudde mu maaso ga Hama. I got an idea. Zefunye ekirowoozo. Okay. Musatu yuno batwala. Kali abayita ebbali. Olwo kwe kumusindikira sigino. Waliwo akabonero kalina ku mubiri. Sigino agirengedde n'asooka akkiriza. Asegedde abaana bakyaliwo. Balina okuyiya osobola omusima tuso mujja matwale g'abalabe. Tuli ku behind enemy lines. Junior nga bulijjo. Bajja bagezaako bagoberera emmotoka gye zidda. Naye nga bakimanyi obusajja buleka bwabasindise kabula babakette. Kyava asooka gyeyo ka map. Alright, this village here. Should make it there in a full day if we haul ass. We need to stay close to Kevin. Yep. Wano tujja tukayo mu lunaku. Yeah, well, we... Tulina okugezaako kufuna entambula. Waliwo akalu ke balabye akali okumpi. Tugende. Ne bajja batandike. Kube kuliko obusajja obubajjira ku bwe bayita bwe buyita. Anything? Mwina kye mwafunye. Checks now. Can you ping this out? Communication zikyali wansi. The ground comms. Something. Tosobola gezaako kubako kyopinga tugeze nga ground communications tosobola pikinga kona apaana. 8 hours. Kino kitutte essaawa 8 communication teziriiko. Ahead. What's going on down there? Njagala okumanya ki ekigenda maaso mu ndeeyo. In Bogota. Okimanyi nti waliwo information efulumye What are you mu talking? Bogota. Ki? Waliwo incident gye boogerako. Sources are calling it an anomaly Kayina mu kasya kano. of U.S. military forces. Bano bagamba Story is still nti abatuuse kino bakiyita kuyingirira kw'amagye ga Amerika ku butaka ewaabwe. of high-level officials of both. Era nga kigambibwa ba high level officials aba Colombia basekuddwa ebyasi babadde mu peace negotiations ng'okasseko n'abayekera. Wabula Abamerika babakubye ebyasi. Katonda watu. Bano bajja. There's a phone line. Akasimu kakali. Runs right through the center of town. Hold on the fort. I got you. Reach out and touch someone. Kasimu bajja keetaaga. Gwe tofaayo obeera mukakamu. Ono alina siga wano nga yekkaanya alabe ki ekigenda maaso. Yalina omuketera. LT, take cover. Waayi waliwo ekkazi lyakavwa. Mugambe ali ekava waliwo ekkazi. Ono agenda okujja nga essimu yaabwe teriiwo. Essimu bagibbye. Kati vaayo. Essimu bagiriddewo nga bagaza. Bajja bakonekitinge. Kangayina ale waliwo ekimotoka ekijja. Kiveri waayi. 12 o'clock! Yango waliwo ekimotoka ekijja sooka oveeyo. Beetaaga mpuliziganya. Balina okuba cooperation center yaabwe. Bawuli ekibatuuseeko ne ki kye balina okukola. And apparently that was rush hour. Nga bupa ku kasitole ki. Operadora. Sí, hola. ¿En qué lo puedo ayudar? Sir, you got a call here. Waliwo essimu. What? Eze. Hello? Alo. Sierra. Yalina okuyigezaako okusooka okwa koodi ye kiri yalese koodi. Alpha Stingray. This is Deep Blue authenticating. Ze Deep Blue ngezaako okuauthenticatinga. Q17. Maze okutegeera. Hey. Naye kwe kusindika information code. Say again, we were engaged. Nkiddamu obusajja bwatulumbye. Girls took out some kind of secret peace talk. Twagenze okusinja kwegamba obutuwe twashikanye babadde mu peace talks. To the ambassador. Yes, ma'am. Oli alina okugenda okulaba ambassador. Take me on speaker now. Zijja ku speaker gwe waggulu. Stingray. Aha. Count. Kati bigenze bitya? Still one capture. Babiri bakubiddwa omu awambiddwa. Columbia Inspector. Tusigadde babiri. Stingray, confirm your last. -2, 1 POW. Firm.
yamugamba nti okonfamizi babiri batiddwa omu atwaliranga POW nti butereevu Station on a captured asset. babagamba bakwateko bagende ku landing zone Reassess and mission plan a rescue. uno abadde asaba behind. agenda atase munne Do your asses on. uno yamugamba nti kiveeko kwate ekkubo gye With the right way. tusobole okugezaako planning engeri ya lusi gye tunagikolamu Lost 2 men. tufiiriddwa abasajja babiri You hearing me, Lieutenant? ompulira lutenanti sijja kukkiriza mwenna musaanewo Yes, sir. anti yessebo Proceed to emergency evac coordinates. tugenda gezaako basindikira emergency coordinates evacuation emergency coordinates Son of a bitch. gwana gwa malaaya mugambye sijja kufiirwa bonna kati Call LT. kiki tugenda okukola LT Knew you were gonna say that. anti tuveeyo tugoberere mateeka kono nategedde ojja kyogera babagambye babivueko bakwate bukwasi kubo baddeeka kubanga teyandyagadde ate kuddamu kufiirwa babiri abasigaddewo babiri battiddwa omu awambiddwa bamufudde prison of war kati balina okugenda ku emergency landing zone gye bagenda okubajja twadde eruda gano ge matwale g'obusajja bwebusisinziira naye nga ekyewunyisa tebwambadde yunifoomu ya Colombia sigamba nti oba bwambadde yunifoomu y'abayekera tebunaba kutegerekekwa tuli mu veravesiyo musaatu bamwetika oli yagambe zino zirabika special forces z'aba Colombia aba basekula bakuba ku mutwe No los pares así, huevones. Amarones atrás para que mumusibenga emikono giri mabega Llévenlo al cuartico. mumutwale mulimu waggulu musaatu ne beetika lengera sewo bamanyi n'okugundamu kalina bamuleete nebbali waliyo engeri ya kamera Making you a star. anti tugenda kufuula shita ne bakuba Smile for the camera. sooka omwenyemu mu maaso ga kamera You and your friends made quite a mess. gwe n'emikwano gyo mwafunye mwakyankalanyiza So who sent you here? ani yabasindise I'm looking for Colombian chicks. nze mbadde noonya ku bukazi bu Colombia ye bwe yabaddamu bw'abadde anoonya ku bukazi bu Colombia kaye otwadde eruda bano bagenda ku landing zone basobole okubeetika babatwale afande abagambye tulina okupulaninga rescue plan nga nsufu mumukwate kubo muveeyo wabula obusajja bubajjirako Commander, we've tasked. komanda tumaze ogezaako okufuna ekifaananyi kiikino Bring up the evac, LZ. njagala ogezeeko okuntwala ku evac LZ evacuation site landing zone No thermal. sooka oyiweeko thamo Move your asses. mutambule Where's Swordfish? ye swordfish baliwa Time to contact? bajja bakontakitinga ennyonyi egenda okubajjawo babayita ba swordfish bano basala batuuse dda mu nfo ono helikopita agirengedde kyava asooka agezeeko okulaga location we bali batekebwe baveeyo naye nga bwe batugambye mu ntandikwa eno planning badde kwegamba babadde balumbye naye nga tebakkiriziddwa ku ttaka lya Colombia gavumenti ya Colombia nga tebakkiriza mujje Problem. waliwo obuzibu kono si kati Daisy Ford, say again your last, over. You were ordered out of Colombian airspace. kalina mu kaseera kano Stop pickup. kyoba bagigambe ekwate ekkuba eve mu airspace ya Colombia Plan. tebaako kyerondawo kakibe ki eve buvi mu airspace ya Colombia Not plan. mukwate ekkuba omuveewo ng'obudde bukyali kale baba ntubadde tubalabye What the hell's going on? Why aren't they landing? They've just been ordered not to. From who? The Colombian army. Commander, ono yamugamba nti babaganye okulandinga magye ga Colombia gabaganye
babaganya ogezaako okulandingira mu airspace yaabwe n'okubaako kye beetika okuvaawo. Waayi baliwo abasajja abazze kalina amagye ga Colombia g'abalumba laba tabu. Jukira information yafulumye ku TV nga bagamba nti Abamerika be balumbye pistoks ezabadde mu masekati g'amagye ga Colombia ogaseko n'abafaaka. Kati Colombia yeetaaga abasajja bano Abamerika. Basajja batu balina okugezaako okudda munda beerwanako basekula buleti nga badduka wabula obusajja bungi kyokka baakasimatuka babiri bokka ne basikanayo ka jipu ne basooka bakaleeta kaaza ono yamutegeka mpuba ekikopo wayedda kulefuti yakyusa nekikuba ebbali omuti bino byo operation centers babipiikinga. Bwe batyo basimatuka ne badduka. Olina okwogera mu mangu ddala ekigenda mu maaso. Okimanyi kati babatwanga ba war criminals kuva ddi? Byavudde mu Washington, order evudde mu Washington. We can't afford to start swapping bullets with an ally of the US. Ono yagamba tetuyinza tandika kuba byasi na area ya US oba mukwano gwa US. W'omukago wa US. US-controlled puppet government of Colombia. This is insane. Bino bya kiralo. Just from our own vid pack. Bino byavudde ku vid pack zaffe zennyini. Issued a statement condemning the actions of the US balise bo bagezaako okweditinga nga balaga nti America ye yalumye n'asekula. Armed forces of the region. They've also released this video of a captured American serviceman. Era nga bagamba nti batadde ne ka video k'omusajja Omumerika. 3 years of internal strife is now all but history. Ekintu ekibadde ky'emyaka 5 kibadde bagezaako okuteesa kiggwewo wabula kati kigenze mu byafaayo. I've lost control. No. Abasajja baluzize control kona abasajja bange mbamanyi. This is not right. Waliwo n'abagguka bali mu masuuti babadikiriyaninze nga bo criminal. Colonel Dobbs, CIA. Unaitibwa Dobb Ordered to wa CIA. down immediately. Bangambye ngezeko twala akafo kano mu bwangu ddala. No longer a military operation. Eno tekyali military operation. This is a high priority situation. Eno efuuse high priority situation eri Washington. Are there any questions? Waliwo ekibuuzo kyonna ayagala okubuuza. Bali babadikiriyalinze nga bawo criminals. Ode evudde mu Washington ne bagamba kati bakyayagala kukolagana nabo. Bagenda kubeegaana. Kubanga tebandiyagala kutandika kusumulula byasi masekati ga mukwano gwabwe. Alayi. Oba omukago. Kati balina kufiirwa bano bakomando ndaba babiri bokka be basigalidde. Ono yaleeta ebyokulya eri omusibe gwe baakutte. Kyava asooka abisumulula. Nabyanjuluza bulungi nnyo. Manya bannavesiru temumanyi wawe mulina kupoyera. No. Colombian Army? Oli wa fakanti nedda, oli wa Colombia? Nedda. Colombian Army was also at that meet. You murdered your own countrymen. Bali abasajja bosekudde aba Colombia abadde mu meeting. Babadde basajja bammwe. N'obasekula n'obatta. Yamugamba nti abo tebaba basajja ba nsi yange. Omusajja alina akolagana n'abasajja bano abafaka aba alina okuttibwa. Basimutwala nga musajja wa ku nsi yange. Aba alidde mu nsi yange lukokolagana n'abasajja ng'abo. N'afuluma ebweru. Bano basajja batu batuuka ebbali mu kaalo. Ebintu byonoonese. Kakano Amerika egenda kubeegaana. Kwega bajja kitwala nti bapangisiddwa basikifaka. Ne basooka bafuna ku buvaazi obulala. Kwe kuyitawo. I think it's empty. Let's secure the site. Yasooka neyeekanya akafo konna n'akatambulizaamu amaaso. Bwatu n'ayitawo paka munda. Bafunye zino ez'abasiviliani. This is awesome. It's like junior high. Mwana bino byenyambadde ninga ali mu junior high. Tosiriwala. Ono kyava ayiwako TV. Equipo de militares norteamericanos han ingresado al país. Kuliko ayogera. It's the Colombian president. Ono president wa Colombia. Eki? Misión evitar alabika munyiivu. Pláticas de paz Ayogera. de nuestra Colombia y la FARC.
calling us assassins. atuyise basasini ffe ssebo. Military hit squad sent to derail the peace talks with. agamba nti ffe tuli ba military hit squad abasindikiddwa ogezaako okutta peace talks ezabaddewo. That's not even off our vid packs. ezo tezavudde ku vidpaks zaffe. Stop. They wanted us to take the blame for it. Lo cual quiere decir que nuestra Colombia. n'akologa. Now he's saying we did it because the U.S. kali agamba nti twakikoze ffe ba hitman It's a problem. mutugezeeko okuleetera us ebeere nga eri dependable eri colombia. kwegamba colombia banga lyonna nga yeesigama ku us ogezaako okutaasibwa okuva eri abafaaka. The Colombian army hit its own peace talks. abasajja ba colombia bennyini bwe beekubidde eddembe lyabwe sifa abasekudde. kali abo ne batandika okwekyankalanya ku kubo bagamba nti amerika bagikoye eva ewaabwe. I agree. bwe tofu tugenda tutaasa ekyapiri waffe kona ekyo kyenzikiriziganyako. Check the radio. sooka okebera rediyo naye bweyimiridde. kati olugambo lufulumye nti bano ba hitman basindikiddwa amerika esobole okusanyawo pistoks ezabaddewo nga kyeyagala colombia ebe nga yeesigama ku amerika bbanga lyonna kubanga amerika yaleeteka mu colombia sente nnyingi kati nga zino pistoks singa zibamu masekati ga colombia ng'ogasseko ne faaka kiba kitegeeza tegenda kuddamu ttekamu sente tibajja kuba bacapiiri be. ono eyasimatuse jeno. He's the one I saw doing most of the talking before the bullets started flying. ono ye musajja yabaddewo. Who is he? ani oyo? It's a witness. ono afuuse mujulizi. ono bwe tumukwata ne tugezaako muwayo ajja kuba obukakafu. Protesters have been throwing fireballs, abantu beekyanga shouting you. bakoya amerika ewaabwe evweeyo erabika bulijjo kino kyepulaninga. I'm sorry about your man. n'onsonyiwa ku basajja bo. I need the CIA intel on Rivera and this particular character. I want to know who sent my men into him. njagala kumanya ani yaseetiza abasajja bange mu muliro. Do that. sisobola kikola. You and I both know that if the Colombians get a hold of my men, there'll be no handling it through diplomatic channels. yamugamba nti njagala okimanye nze naawe Resist it. nti singa colombia amagye gano gakwata abasajja bange tebajja bateeka mu diplomatic channels bajja kuba kimenya n'okubajjawo. kiri njagala onyambe mu ngeri emu ndala mbataase. kale kano kanikolo jennings kalahizoni okuva ku us embassy eri mu colombia kamugamba tofaayo najja akuba essimu. I had to call your wife to get your number. You okay? oli okegwe What's your status? muli mutya? Get everybody in Colombia on our ass. okimanyi nti buli muntu ali mu colombia ali katofaali kaffe kati. Dry. The company's calling the shots. okimanyi kati abakampani bebakolinga shots abasiya ebintu babiyimiriddemu. He survived. He can confirm we're not the shooters. Yeah, well, batututte nga bashooters mbuffe twakubye ebyasi. calling it an act of war. The FARC has gone apeshit. bafakazi kati bafuuse kirala bookya buli kalu ke baba basiikanye What? bassa abantu bangi. Washington wants to talk this out. washington eyagala zino ensonga eziveemu mwe baagala babatirireyo. What do you need? ki kye weetaaga nkuyambe? Radio frequency and via Vicencio. nja kwetaaga radio frequency osobole okutulakinga mu velefesensio. obusajja buzze. ono ye kabaka gwe battira famire ye mu bogota ku mulundi guli yalina akaana akatompozi gwe gasseko n'omukazi. bino bimujjuza bujjuza buli wabeera awo awulira ennyika eya buli kala akasimu kavuga kwe kujja agikwate. Adelante, me copio. Mayor, meja tukebedde akafo konna jipu tugisikanye enkalu gringos no están por ningún lado. tewaliwo sayini y'abagringos. ono akyagezaako kweyiya kati akwata ebbali n'asooka afuna engeri y'ekipapula n'akigayagayamu kwe kukifujja mu mukono gwe wano n'addamu n'afuna ekirala. ono wamusibidde waliwo engeri ya soketi n'asooka abishootingisa yagala kwesumulula. bino abikutudde yesumuludde emikono. yajja erudda wano waliwo engeri y'eddinisha musatu n'asooka awalampa. Cluster of radio signals. 118 degrees,
4 minutes, 6 seconds east. Ono yatandika okugezaako okunnyonnyola 26, 40. akaalo we kali na buli kimu kyonna bwe kayimiridde. Traded my last favor for that. Get our man out alive. Mujeeyo omusajja waffe banayi tutandike. We've poured concrete. I can't get any heat signatures. Tisobola kufuna heat signature lwa nsonga bino ebizimbe byasimbibwa ku concrete w'amaanyi. Principal's location unknown. Banoonya chapiri waabwe waali. Ono aba agenda kwe kulengera Trident kaakali. Waliwo akabonero ke balina akaba Trident. Kali mu kabinja kabwe n'akalengera n'amanya nti chapiri waabwe ali awo. Yakakubya ebbali ku kkomera. Katulina okuyiiya. Bagenda gowinga blind kuyingirayo munda nga tewali kye bekkaanya. Kubanga balina kya tesobola kuyita mu bisenge, tebasobola kwekkaanya bantu bameka bali munda mu kizimbe. Amigo! Enferma! Ono yayita kasoja. Dayo. Sekula kano. Tosyeguka. Ebintu byange biriwo ebikosebwa. Simanyi. Yagala bikosebwa bye. Yasooka n'akwata kojja n'agiteeka mu kimotoka n'endala okwo n'asindika. Twasiranye dda kiki bwetukaano nebaluka kiki ekibaluse bagiringoozi bazze bale buli omu yeetegeke kumbe bayingiddewo. Omwana naye yamaze dda okufuna ennene ayagala kutandika akyanoonya bikosebwa bye gye biri. Yuno kabaka ayingiddewo paka mu lieutenant n'asara beetaaga waabwe tebaleka musajja mabega buno ne busooka buzibakira kano bakubye ne Kevin Yuno avaayo ne kana asekudde nagambye tuli kayitibwa behind enemy lines. Kano ke kandibadde ng'akapya tujja kuddamu aka Owen Wilson wiiki ejja. Kirira wansi. God damn, I have to see. For the record, I'm only here because you're caught $10. Mutuufu ndi musanyufu okulaba nga muze kuona ekitulese tukubanjayo ettaano zaffe mukazaala mukye kibalese omutaasa basasula ettaano lyabwe. Buweze gwe Kevin si wa muzannyo maama nnyabo vaayo gwe kaayino kabaka nalyoka aleeta geteweka alese bwenzi otyo kojazizo vaayo bayita wano zigenda okubalulaga bafulumye bweru katona watu akasajja kadde kagala bamaliriza wayitandika tugende ono yagiyita agulu n'atula mu maaso bubuno buze bagenda meja tayagala basule eno emotoka erina seat belt babali mujje tubagobe. Meja bino byamunyiiza baglingozi bagenzi munawe basobodde ogezaako mujja muterotereza abalabi oba munyiririza abalabi emabega otyo. Muli bulungi bannange? What the hell are you guys still doing here? Kiki mukola wano? We need fresh wheels. Tujja kwetaaga emmotoka endala gwolagawa. See a sick friend. Nyina gwe ngenda osooka okukyalirako omukwano gwange omulwadde. Kajukira yagambye waliwo kabaka gwe yalengedde olijjeno eyabadde ali mu pistoksi ye mujulizi asobola okugezaako kuba omukakavu bukakasha nti bano si be babadde abatemu kubanga kati obuvunanyizibwa babutadde ku Amerika bokka
n'asooka afuna eggano oyinza okulowooza musawo. Mujjukireko muka One Tree Hill season ey'okuna munewe season ey'okutaano. Yona asembera waliwo wano kabitama akakuuma yakakuba ekigaali n'akateekako paka munda. Karosi gwe sirika tugenda kwogera mu nsi naawe kale no tonzita nkosa. What do you want? Oyagala ki? I saw what happened. Walabye ekyatuukawo. Weren't the shooters. Sifa abakuba ebyasi. Okitegeera? I understand. Anti kitegeera kyogezaako gamba. Sorry about what happened to your people. Onoosonyiwa ku kyatuuka ku bantu bo. Your government's blaming us. Lwaki gavumenti yeetunenya? Well, I cannot contradict them. Sisobola gezaako ba contradicting oba sisobola bayingirira. They're Latin America. And there are people in my government who want to see the US out. Era ng'agamba nti abantu bangi mu gavumenti ye abandiyagadde okulaba nti US gavumenti ya America evaayo. The uniforms had no markings. I didn't recognize. Uniform z'abasajja abayingirewo tezirina markings. Tisobola kutegeera be badde baani. To tell the media that. Lwaki togamba bannamawulire ekyo? They say you were the only survivor. Bagamba nti kowe kayasimatuse bantu bonna ababadde mu pistox. The government will discredit me and call me. Gavumenti ejja gezaako okuziggyako obuyinja bwange entwale ng'omuli w'enkwe. Tisobola kuvaayo. It's too late. Kiri kikeerezi. Wait. Lindako. Wait. Lindako. Unless you had proof. Okujjako ng'olina obukakafu. I'm going to give you a number. Ngenda kuwa essimu yange. You find anything. Gw'oba olina ky'ozudde. You call me. Bila bukubisa essimu. You think you can stop this? Yengeri yokka gye tusobola okuyimirizaamu kino. Meja yuno. Motoka ekyabuguma. Vámonos! Tutambule Vaminos. Bajja babayige walala. Kano kanoonya mmotoka ndala. Kafunira wenu. Oliba mugambe nti gwe kasitondetera obukakafu kijja kubeera kyangu. Oh God, this car smells like boiled ass. Nimwane ne motoka gy'oleese eringa akatofaali akabugumyeko. Fine, it didn't have goat's chip. Emmotoka ezisingawo zonna zibaddemu enkoko. Busa bwaki kati nze nandikoze eki? A little problem there, LT? Okinamu obuzibu gwe LT. Bamuyitira LT Lieutenant. Tell him what you told me. Mulya ki ky'omugambye? In charge, his name's Alvaro. Guy yali in charge ayitibwa Alvaro. Said his family was killed by the rebels. Agamba nti famire ye yattibwa abayeekera. Let's make peace with FARs. Kwegamba buli muntu yenna agezaako okukola peace oba eddembe n'abayeekera tasobola kigumiikiriza. Location of our gear, along with a few of his teeth. We grabbed the sap phone as soon as I blew out of that joint. And that'd be a great idea, except for the fact that the bastards fragged our phone. Tebamanyi kati kyakukola. Lindako. The vid packs. Vid packs zaffe. Yeah. Ye. Yeah, the vid packs. Vid packs zisobola okugezaako okulaga obukakafu. Nagambye vid packs ze video packs ze baba batambula nazo. Let's get our gear. Ze babadde bataddeko kubanga babadde babasindise ku Ghost Watch. This is a major shitstorm. Okimanyi nti buno busa bw'amaanyi. Our military and diplomatic personnel out of the country. Bagambye nti amagye ga America. The priority is my men. Pasonero yonna ekwatagana n'obuyeekero oba obugye bwa US erina okukwatibwa okuva mu Colombia. Rivera. Ontayagala kuleka abasajja be bamega. Omusajja akulembedde abasajja bano ayitibwa Rivera. CIA erabika emumanyi. Mwesebo. You and your Langley gang got played by your source. Mukimanyi nti gwe ne Langley baba playing sosia mwe gye mujja obukakafu. We're putting together a scenario linking you and Tugenda gezaako gattagatta scenario ekakasa nti abasajja bo be baleese obuzibu naye baadde tebakikolera America. any political agenda Kati aba CIA on their own, bought and paid for with Colombian drug money. You're not going to burn them. baagala kupangapanga bagamba Those men have families. They kwegamba information gye baagala okulirizinga eri gavumenti ya Colombia No, nti abasajja abakoze kino bapangisiddwa bupangisibwa batemu butemu wabula si bakozi ba America. Situation. Ono yamugamba saagala okola ekintu ekyo kubanga oba ogenda kono ne repetition y'abasajja bange soldier, unless gwe soja standing down you're in Leavenworth. gundi
It's commander. Bampita commander. And I'd advise you to back off. Ate nkuwa amagezi back off bivueko. Amugambe tujja kwonoona repetition y'abasajja bange. Mbuse bono bapangisibwa bupangisibwa. Era government ya America ebadde tebimanyiko. Kwegamba information gye baagala okuwa Colombia, government ya Colombia. Nti bano bapangisiddwa basajja ba drug lords. So Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot. And you were gonna break into there? Sengenge sebo ngamuka. That's a barn. Kuliko umeme. Voice emitwale ebiri mu kasanvu mu lukaaga. Easy to secure. Tukoze tutya? Things look old, but they've had some high security retrofitting. Think you can get us in the doors? No problem. Oza tusobola okwate kuba okuyingira munda kono tewali buzibu. Tujja sobola okukiyiya. Wait a minute. Lindako. The well. Wano waliwo engeri y'oluzzi. Deki? Water tower, that well. Gotta be connected, right? Olwo oluzzi lusobola okugezako tutukonekitinga munda. Pipe. Yeah, hell of a thing. Ulaga gwa afande. Yena mu luzzi. Yuno musajja yabaki. Kati ne bayitawo. Beetaaga video packs zaabwe zijja kubaako bukakafu bukakasa ati sibe baakuba ebyasi. Not fair. Hypothermia will get him before his hair runs out. That is if he doesn't get strangled first by the root of a tree. Right, you know what? You guys suck as cheerleaders. You're right. Blast our way in, fight a battalion. It could work. An easy day? Was yesterday. Yeah. Ne bajja bamusindike munda. Kyava akkirira. Push the car, don't start it. I'll go this way. Nono ko oxygen kabe kakaweddemu. Kichupa yaleka mabega. Nasala wayingire munda. Got anything? Waliwo kye waafunye? Unakyakona oxygen amugwako kintu kinywevu takyasobola kudda mabega. We need to start thinking plan B. Tulina okugezaako kulowooza mu nsonga eno. Still kicking, I know it. Nze ekimanyi akyakoona. Tube bagumu. Bakana akakutudde. Wabula afwa. Oh. Vayo vayo. You know. Bitch. Guguno gwana gwa malaya guvuddeyo. Akikoze n'avaayo. Kakati. Kukinjaga muntu. Balina osala amasannyalaze agali ku sseŋŋenge. Beera mwetegefu. Yasooka n'ayiwamu ettaka oba genereeta. Yapipiramu gumu ebiri n'esirika. Alamu n'eteekebwako amasannyalaze gavuddeko. Ye!
ono agenda okukwatako nga tekuli bumeme. Kafaani k'ekyanzi iki kyate ono yajja yekkanya alebe kyekigisirisiza. Diesel addukala, firuta yonna efuuse obuzibu. Gwe ssebo Diesel addukala we bamufumitira eyo. Kafaani ono asituka naye ne bajjawo bamukutudde. Sowola ono najja aggulire munne kaakaino batuuse munda beetaaga bikosebwa byabwe. You don't think they'll mind if we crash the party, do you? Nadamu n'agikuma buto. Waayo ebikomyewo biteredde. See it's here. Got some security guard? Good to see you. Kiyinza okulaba maani ate tewali buzibu. Tugende ku kituleese. They didn't bother to change the factory passcode. Baguddewo. Kano kaateeka kaalamu. Trigger the alarm. Ekisajja kitaddeko alamu. Kill that alarm. Mukwate ebyaffe tugende. Alright, 5 minutes in next. Got him. Good, check him. Nothing here. Tewali kiriwo. Buli kimu kyonna bwakisanguddeko. Information yonna bagisanguddeko, kono tekuli information. Kaakati nno jukira kali kabadde kataddeko alamu. Waayi tusiranye obusajja bubuno buli ku gate. Mwangwe tugende. Video zonna ziri empty. Data yabadde wiped out. Bamusanguddeko yenna. Kalino kameja kaze. Mugule gate mwe. Geno kuza amaaso gamba gwaggula ku gate. Bane mulye cover. Kuba sinayipa oyo kano ne katambuza ono gwe kaliko kataala yakuba mu liiso. Kekasera ka rock and roll bannange. Ekyasi kifuse ekyasi ebweru. Wawawa koja yiyo. Ne bano bafuluma batandikirawo. Kumbe muyingireyo obusajja buwezi. Kyapiri gyantugende embwa ziwezi. Boy tusiranye. Baba funziza tebakyalina we bayinza kuyita. Mbwa zitufunziza kati. Tugenda kuyiya kaki. Kabaka kyava balagenda okwekanya wano waliwo obusa. Buba bukyayokya. Tusigaza simoko yenkana kikono butono nnyo ddala. Sokoleke. Yasooka nayola obusanga bwateeka muno.
ono n'asooka akwata omugugu gwa kojja, ono ataddemu obusa obuwera mu ddakiika tono nnyo ddala. Kati buno engeri gye kalina bakinunukirasi yekkanya ne hiiti, kati obusa butadde mu mmotoka. Oli bw'ateekako bainokirasi yabalengera ng'abantu abali mu mmotoka, kubanga obusa buguma. N'alyoka agisimbula n'asindika. Bwina bainokirasi kwegamba kebera hiti siginica. Kati obusa yateeka muli, ono n'akwata ekizuka, emmotoka egenda. Bone basooka beetooloola. Ye bw'ateekako kino alengera ng'omuntu avuga maaso, kumbe busa bubuguma. Kamotoka n'alyoka akabalula konna akamaliriza. Bo balowooza babasekudde. Mwana obusa babwokyezza bubinya ate. Bo ne bayita wano. ¡Veremos! ¡Veremos! ¡Buen tiro, mayor! ¡Con cuidado! ¡José! ¡Abajo! Vamos a ver. Bano bayingidde ekibira nateera. Commander, we took our shot. We tried recovering the vid packs. We came up empty. Tugezezaako okufuna vid packs waba tetulina kye tufunyeeko. Can't come home. Tetusobola kuddaka. Range and get ours before they get us. Huh? How about that? Lwaki tetukwate kuba obusanya ne tubuluma nga tebunatufuna? You know it. Ekyo mukimanyi temujja kusimatuka. Your situation like that. FARC started their attacks. They bombed a school bus, killed 12 kids. Unagamba nti abafakisi kati bagezezaako okwongeramu atakisi zaabwe baboomize school bus ne batta abaana 12. 3 months. Kigambibwa nti myezi 3 kumpi kitundu kyakakadde ky'abantu ekijja okuba kifudde. Go back over the mission in your head. Njagala muddemu mwekanye mission ene mu mutwe gyammwe nga bwe yabadde. Every brand snap, every bullet hit. Mwekanye buli kimu kyonna mugezeeko okufuna information. You're Sean. And I sure as hell didn't train you to give up. Era nga akakasa saakutendeka kupowa gwe Sean. Bogus intel on the Venezuelan alliance came from Carlos Rivera. Era nga agamba nti information eyabakwasizza yavudde kabaka ayitibwa Carlos Rivera. Carlos Rivera era ye yakulembera ne kojja ezakubibwa mu Bogota. Ayina handola wayitibwa Petikwera. Mbu Carlos Rivera ye yabalopye nti bakutte kuba okuyingirayo. Mpe essimu yo. Nsobola ogikuwa oba ogyagala. But you need a proctologist too. Ojja kwetaaga cryptologist. Cryptologist ogezaako kwekanya information mbweri ku ssimu yange. Sorry to relieve me. Actually, Commander, I do. Baamujja mu buyinza. Naye nga bali abagambe nti waliwo ayitibwa Carlos Rivera yasobodde obaloopa. Information yagijemba CIA. Kyokka Carlos Rivera ye musajja y'omu yatega kojja ez'abatuka mu Bogota. Ayina handola wayitibwa Potekwera. Thanks. All right, shut it down. Eno baabagobayo. Military personnel bonna babagambe bakwateko bave mu Colombia. All right, mission walkthrough. Mission tuddemu tugiyisemu amaaso nateera. Greg had the overwatch. Greg radioed in our position. Greg yabadde ku overwatch. Right. Greg saw the black hats coming. Yalabye obusajja nga busembera. Sure. Yeah. Which wasn't with our gear in the barn, right? Okimanyi Spectra yasigaddeyo. Spectra teyabadde mu bintu byaffe. Still be out there. Yeah. Ate erabika ekyaliyo kono butereevu. The bad guys. Yeah. Gear up. Tukwateko bwe tugende. Tugende tusikane overwatch we yabadde kubanga wayinza okubeera Spectra. Yajja akuba essimu. Kale essimu yagikubira Jeno. Jeno no wa Colombia. Jeno. Are you absolutely sure? Ufunye obukakafu kono okakasa. Needs to know that we didn't do it. Waliwo obukakafu bwefunye obukakasa nti Abamerika sife baasekudde. Port of Limon, 1700 hours. Okay. Nambulya we bayinza okusikana n'essaawa n'azimuwa. Pray that what you say is correct. Kansabe mu kyogezaako gamba kituufu. Tomorrow will be the bloodiest day in the history of my country. Kubanga enkya lugenda kubeera lunaku lw'amanyi mu byafaayo by'ensi yange. Singa kino kyoyogerako kiba kituufu. Simu n'agijjako. Kyabasooka asaba ku makerenda.
bajja bafune kamera eyitibwa spectacular yali ekwatiddwa kurege yali overwatch ye kamera yikyabika teyatwalibwa kubanga mu feed packs zebashikanye tebaddeemu kakiba kitegeeza nti yasigala erikodinga basembera ono yagigwako yino ngeragira ddala obusajja nga buyingiramu ng'ate bo beetaasa mbutuufu kirikirya kino kijja kuba kitumala 1 hour. je najja ddikono mu ssaawa emu banaye mukyali ku ebyo obusajja butulumbye buubu butegedde butya tituli eno kyetulina okukola kwata kuba okuyita mu nsozi zezoka banaye tugende ng'obudde bukyali information togisuula nti ye kyekiti kyokka ekitutaasa Greg and Steve. kino tukikola kula Greg ne Steve tiye kati bagenda kwesha mundu wabula bagenda kubujjawo ngeri ya kikomando kubutuga kubunyola nsingo kyekyoka kye bagenda okukola boyo fa mu kimugunyu kasita bakwate ensimbi wewe kasita bakwate ensingo tebakunyega kano kaganyi mwena abamerika mulowooza muli barembo kuba bullet I prefer John McClane. Zalisi ompita John McClane ye yali sojo omusufu ebyo birembo byo Garcia. Dario. Muévese en ese río. Me copian. Bantu bagwao. Dario, Rafael, me copian. Unabayita naye nga wa. Yawulira eswagiro. Juya ne mutendeke. Nasoka kakana. Tomanyira. Buro yajayo mujoro lekerawo aluvaleo bamuguddeko kakati gwe ssebo ne bajja baatike mujoro kocha kicho kamuli ateka akasaze bulo twaleni nekakwata mukono kakutuga yakuba bolozi vayo obwangu buli wano vayo kamukuba ebikopo kamufumita mu mukono ekyakyayitamu mu mukono kyavaako kyateka nakuba mu kifuba wabula kamuyisiza mujolo mu mukono kakati gwe ssebo nkujjeko ensingo Go on. Kikole. Give people the truth. What about your wife? Your son? Ye mungamba naye ate mutabani wo. Would have wanted. Ate mukazi ogoza kino kye bandikwagaliza. That is all I have left. Okufa kyensigaza mu bulamu. Sikyalina family, sikyalina ki.
kikola oba okikola nze sejjusa ku byenkoze bantu mwe mwetaaga okuvaawo jeno naatuuse. General Velez. Carter. We've secured your man. Where's your proof? obukakafu buli wa bw'ofunye? This man's a traitor. ono omusajja muli wankwe. Give him the vid pack. wama muwe vid pack. We have footage of him killing your soldiers on. tulina footage ekakasa nti ono omusajja yatta abasojja abo sifwe. Mi general. Unaatandika okologa. Kagenda ate kirabika jeno akolagana n'akasajja kano. You working with him? Okola naye. He works for me. I'm his commanding. Akolera nze commanding officer we. Jeno yapangisa abasajja bano. Bwe nali omuto myaka 12. Nalaba abayekera nga basala family yange obulago bazadde bange maaso gange. To hunt them down. Nisalawo mbayige empaka. What about your talk of peace? Ate eby'eddembe bye mwaliko. You killed. They're your allies. Abasajja be watta. Sacrifice for Colombia. Nze bino byonna bye nakola baali basaddaaka bulamu bwabwe eri Colombia. On the peace talks. My men. You set us up. Watusettinga up musajja gwe. Mutte. Videotape the bodies. Wamakalo sikwata maiti zino ekigadde n'ebisigadde tuve wano. Lindako. Carlos Ravera ye. Bogota. Oyo Carlos Ravera yateeka kojja mu Bogota. It was you. Ekitegeeza kuwa musindikeera. Kill him out. Ekyo kya bulimba. Wama mutte. He better has a handler. Aina handler we. There's a Potakil. Ayitibwa Potakila. Carlos yateeka kojja siba yekera. Which means ono omusajja yamusindika. Apotakila. You. Igwe. Kati jeno ya Potakila linnya libakozesa gyali. My son. No sindika Carlos n'ateeka kojja. They died. Ku US Butu Company nata mutabani wange ne mukazi wange. Fights brought us together. Munayi twasaddako obulamu tugezeeko ku kutaasa Colombia. No. Kyatugatta. America killed them. America be babata. Killed them. But now Kati we'll win. Tugenda kuwangula. The guerrillas. We will kick the Americans out. Bano bagenda kuvaawo. To us again. Abayekera tubatte ensi ekigale yaffe. Us into a new era. 2 lives. Ono yawulira obusungu. Kubanga mazima kino kyonna abadde akikola ng'amanyi. Akikola ku lw'abakati be kumbe. Jeno ye yabatta mu nnyini. Kino bafumise. Kikuba bullet kikano. Yawulira obusungu. Mazima bulijjo buli kimu kyonna kyabadde akola abadde akikolera mu nsobi. Akasajja buli kimu kyonna kabadde kakisetinga ka Jeno. Colombia. Nga kyekava kakisetinga lwa nsonga emu. Bukeetaaga Amerika eve wano ng'ogasseko n'abayiikira babeetire baveewo. Betrayed our country. Ono omusajja aliddemu ensi yaffe olukwe. Betrayed us all. Ffena ffena yatulyamu olukwe. This is so wrong. Buli kimu kyonna kye mbadde nkola mbadde nkikola mu bukyamu. Kono katuke kasera obitereeze. Information yiino okwekakasa tuffe tetulina buzibu. Kyava gimusimba. Kaakayino twavaayo ne bakwolekeza ku ttaka lya Amerika. Basobola okukwata ekkubo okudda. Wabula bambi waliwo abatasimatuka baali babiri. Balina ogezaako basiika. Balina obbaaniriza mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu, ekitiibwa ekyekinamagye. Kubanga baafiira in the line of duty. Bagirako ne bendewera ya Amerika. Mayiti zaabwe. There is a special breed of warrior. Unagamba nti waliwo oluzaalo olwajja olw'enjawulo lw'abalwanyi. A common man with uncommon desire. Kwegamba omusajja owa bulijjo atalina kwekomba kwa bulijjo ate. He stands alongside America's finest. Nga ye alina gezaako kuyimira ku mabbali g'abasajja basojja Abamerika abakyasinze. The American people. Ng'ekimugezaako mukozesa kino kutaasa abasajja b'Amerika oba abantu b'Amerika. Ng'ayiwa omusaayi gwe. I am that man. Oyo omusajja oyo yenze. Kwegamba enjogera y'ekinnevesiiro. Buterevu ne katuuka ku ntandikwa z'ekkomekerero zaako n'agamba Junior nga bulijjo. Buno busiga mu Q's Digital Studios.
Majestic Plaza level 3 cup number 21 ngo gasheko ne bwayishe abankumire. Nearly 3,000 years ago, the passion for one woman ignited the greatest battle ever fought, for love. I want her back. Will you go to war with me, brother? We're sending the largest fleet that ever sailed. We need the greatest warrior. Achilles can't be controlled. Be careful, King of Kings. First, you need the victory. I won't ask you to fight my war. You already have. No son of Troy will ever submit to a foreign ruler. Then every son of Troy shall die. We will be together in this world or the next. Immortality! Before my time is done, I will look down on your corpse and smile.